Nkwebaza omulimu omulungi gw'okola olw'eggwanga lya Uganda. Naye twajjirwa ekikolimo, mutuufu twajjirwa ekikolimo. Ng'asinziira eno mu studio ze Mukono. Mwe ngabo opposition mandala mu aba national unity platform olusi mukola provocation eri abantu bano muteekawo parade simanyi mulina n'ekipe mulina ebyambalo byammwe lwaki mu provoking abantu bano kiki kyoyita provocation? Gavumenti tekolanga abantu ba bulijjo. Mu gavumenti oginyiizizza nti gavumenti ogisunguwazza. Gavumenti ekolera ku mateeka. Choita provocation ekyo bakikola ku muntu. Gavumenti yo tesobola gamba mbuno onsoomoza. Gavumenti yegamba nti omenye etteeka gundi. N'olwekyo omuntu nga Mwami Muwoozi gamba mbu mumprovokinze nti munsoomozezza munsookerezza kwe kuddira obumenyi bw'amateeka ate okubutongoza oba kwe kwetuuma gavumenti. Aba NUP we baba balina ekintu kyonna kye bakola nga kya bumenyi bw'amateeka. Tetuli waggulu w'amateeka. Gamba bugambi nti aba NUP mbavunaana okwambala ebimyufu ekintu ekimenya etteeka bwe riti mu mateeka agafuga eggwanga Uganda. Era oyo omuvunaane ng'amateeka bwe galagira nti galagira gatya nti ogenda ku poliisi n'owaabira omuntu oyo. Poliisi n'emutumya n'emuweereza ekibaluwa kiba kuntumye oba sikyo nesindika abasirikale okumukwata mu ngeri entongole nti bamukwata batya. Tubaba bamukwata bamubuulira mu butongole omusango gwazizza era bwe bamukwata bamukuumira mu kifo ekitongole nga mu kifo ekitongole mwe bamukuumira akkirizibwa okulaba ab'eŋŋanda ze abasawo be ne balooya be era nga mu kifo ekitongole tateekwa kususa ssaawa 48 nga tannasimbibwa mu mbuga z'amaki z'amateeka. Omuntu asoomozezza gavumenti oba amenye etteeka bw'atyo bwavunaanibwa. Naye bw'ogamba nti mwabe NUP mweyisa kijaasi n'olwekyo munsoomozezza nze Muwoozi n'ojja n'onoona omuntu n'omutwala n'ogamba ali mu basement yange kakati awo obeera gwe mumenyi w'amateeka namba emu ng'era obumenyi bw'amateeka bwo oyagala obwambaza ebyambalo mbuno okolera gavumenti. Naye nze Mwami Muwoozi muwuliriza bulungi nnyo n'ebintu bye byawandiika. Bannayuganda bangi basooka ne babiyita ebyolusaago naye nze saaliko kubabiyita ebyolusaago. Buli mulundi muwulira agamba nti mwe munyizizza famire yange. Muwulira ayogera ku famire. Simuwulira nko ng'ayogera ku gavumenti yaki ya Uganda. N'olwekyo eri Mwami Muwoozi Uganda kampuni ya kitaawe. Era nga bw'olaba omuvubuka ono eyatufuddeko mutabani wa Sudiri nti abadde ali awo ng'alindirira okusikira obugagga bwa kitaawe. Ne Mwami Muwoozi bw'atyo bw'atwala eggwanga lyaffe nti ye agirabanga ekampani ya kitaawe era nti buli kintu kyonna ky'okola nti obeera olumbaganye ye n'abooluganda lwe. Ekyo kyekizibu nti alina that entitlement nti this is to him this is a dynasty era nti ye dynasty successor atudde awo alinda ngoma ng'omulangira alinze yeerabira mu lulyo lw'abasemakookiro nti nti abalangira abalinze ngoma nti ali awo kati nga bw'olaba omulangira w'e Bungereza. Omanyi ffe mu Buganda tetubeera na mulangira alinda naye ng'e Bungereza bw'olaba nti waliyo omulangira William ku ssaawa eno alinze ngoma. Kakati n'Omwami Muwoozi bw'atyo bwe yeerabiramu. Naye ate abalangira abalinda engoma ng'ab'e Bulaaya ate bo babeera n'empisa. Naye ate ono ye mulangira olw'okuba nti obulangira bwe bwakwewaŋŋamya ayagala kubukozesa na kifuba era kakati afunye n'abantu abamulya mu ngalo nti nno bo balumba bulumbi bantu nti tujja bakuba paka we munakkiriza nti ffe tuli balangira. Ogambye nti twali omukwaba abantu
abalowooza nti byakola bino byawandika ku Twitter abikola mu kusaagiriza obitwala nga biri serious. Ekintu kino we kijjidde nga mu ggwanga waliyo exercise. Eyo enkola eyo mu politics, mu political science bagiyita laughing fool. Nti ogenda mu bantu ne weefuula omusiru. Oba golira marketing. Abantu ne batandika n'okukkiriza mbu oyo bw'atyo naye nga gwoyisaawo n'okola n'ebitaakoleke kubanga ensi ekkiriza mbu nno oyo bw'atyo. Era eyo ye strategy yakozesebwa nga Trump mu America. Abanaga ye omuntu ayogera n'ekyo omuntu akyogera naye ng'oli agenda mu maaso eno nga bw'abamanyiiza nti wali. Kwegamba ye neyekola obusolosolo eyo enkola gy'eri mu political science bagiyita laughing fool. Genda ogisomeko oba golira marketing. Mbadde kugamba nti waliwo ekifo ekigenda mu maaso mu ggwanga akatiko k'ebyokulonda ali mu kuteeka nkalala z'abalonzi mu bifo byaffe mwe kulonderwamu. Era olunaku lw'enkya aba NRM bo balina mu kuteekateeka nga balongoosa enkalala zaabwe. Mu kiseera kino bataddewo diversion ffenna ne batuuza ku oba mwenna ng'aba opposition ne babazza ku nteekateeka y'okutyobola eddembe ly'obuntu. Mulowooza ebikolebwa omuduumizi w'amagye si diversion okuta opposition ku bigenda mu maaso mwandibadde musaako essira naye kati ffe mwenna aba opposition muli ku mbeera ya Eddie Mutwe ali mu kkooti bamuvunaana kino na kiri eno bo bali mu kutereeza system zaabwe. Diversion kyekintu ekibuzaabuza nga si kya mazima. Kyoba otegeera kiri kimu tugambe nti akalulu k'omulundi guno kagenda kubeera military operation ng'obwa bulijjo naye ate ku luno kagenda kusingawo. Kagenda kubeera characterized by fujjo. Ekyo kyolaba ku Eddie Mutwe si kya kiseera buseera. Yegenda okubeera order of the day. Bajja kukwata abantu bangi. Bajja kutta abantu bangi. Njagala bannayuganda akaseera kano tuleme katunuulira ng'akaseera kogenda okuba akalulu ka bulijjo. Kano tetugenda mu kalulu ka bulijjo. Tugenda mu kalulu ka kufa na kuwona. Kyova olaba ffe twatemya dda ku bannayuganda that this is going to be a protest vote. Nti tulina okukayingiramu nga tuyingiddemu mu nkola ya kufa na kuwona kubanga mu butuufu oyo mwami Gundi Byabakama si alina emitambo. Byonna ebigenda maaso babikola just kutuusa mukolo. Naye ne gy'ogamba gye batimbye enkalala bw'oyitayo nayo teziriiyo. Owulidde? Abantu tebabeerayo ennaku zonna we baagala bajja we batayagala tebajja. So tewali kyamakulu kye bategeka. Tewaliwo kalulu k'amazima na bwenkanya kategekebwa ssebo ke batugudde mutuleme okagendamu. Wabula tutandise lutalo lwennyini era bannayuganda balwetegekere bassebo ne bannyabo. Tulina ebintu bibiri ebyokusalawo. Okusalawo ne tugamba mwami Muwoozi ne kitaawe nti tuwanise emikono mutufuge nga bwe mwagala oba okusituka okwerwanako. Teriiyo kalulu k'amazima kategekebwa. Teriiyo kalulu k'amazima kategekebwa kogamba nti bannange twetegekere akalulu mbasaba twetegekere lutalo. Bemba mutegedde eri kalulu k'amazima kategekebwa then lwaki mukiyitabamu? Sebo fe tuyingira mu kalulu kano nga tumanyi tuyingira mu lutalo. Oba tuluwangula ekyo kimu. Oba tetuluwangula ekyo kirala. Naye ffe tuyingira mu kalulu nga tumanyi tuyingira mu lutalo. Njagala okuba akafaananyi nti singa abasajja bano tebaaliko ffe abalwanako singa kati tebatandise na kubasekula mu binumwe. Golowooza mbu singa kati muli mirembe. Nti singa tugamba nti bannange Museveni ne Muwoozi mugenderaawo ekyo waliwo ensi gye kiri. Tekisoboka kubanga either tubeera wano ne tulwana nga tuyita mwene enkola oba abantu bajja kulwana nga bayita mu nkola endala. So for now option yaffe si ya kulwana nga tuyita mu nkola endala. For now option yaffe ya kulwana nga tuli wano ku ttale. Nisebo. Ngenda kuvaako mu bulango buno katono bwe tukomawo tujja kuwumbawumba programu kasokeze ko bulango.
Sebo omukubiriza wa programu Uganda si Bwakabaka nti family emu yetufuga ebyettogo tebijja kutuuka wano. Oyo ateeseza bulungi. Oyo we naale mutalina kyatugamba. Waliwo wano omanya abantu abaweerezaawo ebintu kasitola bango biweerezaawo ne sikuddamu ng'omanya bya kisiru. Nze sikyayanukula basiru kubanga president yabadifayininze nti mu Uganda bw'olaba omuntu awagira NRM abe ekimu ku bibiri oba byombi. Either abeera musiru nnyo oba abeera wa mutima mubi nnyo oba abeera byombi. Kakati gwe bw'olaba ku online wano nga waliwo omuntu aweereza message ezivola ezivuma ezinyonyonse ezikola abo temubamalirako obudde basiru oba ba mutima mubi. Nti olaba omuntu nga sadist nga mukama waabwe bwe muba mulina omuntu nga kamanda w'amagye mulamba naye ng'anyumirwa okukwata omusajja munne n'amusala ekirevu n'amwambula engoye n'amukuba n'amutulugunya mu ngeri yonna eyogerekeka n'etayogerekeka nga bw'aseka. Kakati abo abantu obase mu mutima ki obase mu mbeera era n'osangayo omuntu omulala ng'agamba mbuno ekyo omukulu kye yakoze nkiwagira oba nkiwolereza. Kakati abo be bantu betwesonyiye be bamu ku betunoonya era betulwanyisa era Mukama bajjo tuyamba olunaku lumu tuwangule. Esebo for sure, Madam Teacher, there is a fools or both. Chitufu. Chitufu. The truth is Kyagulanyi isn't the right president that we need to change. Ebyo bibyo gwe lwaki teweesimbawo. Gwe omutuufu lwaki teweesimbawo. Namboze omubaka w'abantu abamukono municipality nga tutunuulidde eddembe ly'obuntu mu Uganda kiki ekyatutabukako wawe twakolera ensobi atunyonyodde wawe twakolera ensobi atubulidde obaoliawo ensobi bakitaffe bataata baffe bagumiikiriza Museveni n'azimba obwannakyemalira mpola mpola. Naye ffe tuli ku kibi kisikire. Bobote abajjawo gavumenti etambulira ku ssemateeka mangu ddala nga twakafuna independence be baatuusizza Uganda wano. Singa Obote yatambuliriza gavumenti ku ssemateeka abantu abalinga Museveni tebalina we baliyise kufuga ggwanga lyaffe. Naye basobola kujja kubanga tuli ku kibi kisikire. Kakati bwe muba munaamalawo ekibi ekisikire mulina n'okuluma ogw'engulu okwenunula. Byonna buli muntu olutalo lwe tulimu teruteekwa kulekerwa nti opposition luli so dia ogamba tulekera abo opposition bokka, tulekera ababaka ba parliament oba tulekera ab'eggwanga gundi oba tulekera abantu ab'ekikula gundi. Luno olutalo okuva ku mwana omuto nga bwe walabe South Africa nga bagoba apartheid nti n'abaana abato baatuuka ekiseera ate basirise nnyo bagamba silence yaabwe ewulikika nnyo. Banaddiini balina engeri. Nze nabadde mmanyi nti olwa Sande lwajjo tewaliwo kanisa oba kereziya etajja kwogera kweza ensonga. Naye banaddiini nabo bantu nga ffe abamu batya abalala nabo bawagizi ba system eno kubanga abamu ye batadde ne mwebyo ebifo bye balimu ne mu ddiini. Abalala bayogedde naye oba oli awo eddoboozi lyabwe terikyasaana okuwagirwa amaloboozi amalala mangi lisobole okufuuka eri ensonga. Era kyenva ngamba nti luno olutalo tetulina gamba nti banaddiini mwogere nedda buli muntu nammwe bannamawulire twetaaga activism buli muntu wali kyenvudde gamba nti newankubadde abaana b'amasomero bw'otunulira ekyali South Africa n'obwana obuto bwavaayo n'abakadde baavaayo ne bannaddiini baavaayo bannabyabufuzi bo ne bayongereza ku lukulu. N'olwekyo bannayuganda basaana baggwemu omutima ogugamba nti tulinda bannambooze batulwanirire Kyagulanyi atulwanirire. Kyagulanyi talinaayo certificate license gyagaba bagenda kulwanisa
Fugabbi buli muntu woli n'okutandikira kubanga kino tekikyali mu kwekweka tuli wansi wa Fugabbi. Waliwo mpeereza kano ka message agamba nti oba omukulu ababaka ba parliament abo bamuwa akasiima akalungi. Twatuuka ekiseera ne tukola etteeka ddamba eriraga bye twetemye okumuwa nga bannayuganda. Etteeka lino tetwalikola lwa bapulezidenti baavaako. Twalikola lwa kugumya mwami Museveni nti ssebo bw'obadde oyagala mmere gwe n'abaana bo eggwanga ligenda kukulabirira. Maybe bakoze ebikolobero bingi nga bamanyi nti we bava mu buyinza bateekwa kusibwa. Era ffe kye twava tugamba nti mwami Museveni bw'aba ayagala okuteesa naffe nga tugenda kuteesa ku butya bw'ava mu buyinza ng'ayagala kutusaba nti bannange newankubadde nga tukoze ebikolobero nze n'abaana bange naddala eby'obukumpanya ebibaddemu okubba eggwanga okulireka sseke n'ery'okutyoboola eddembe ly'obuntu tubadde tusaba ffe tuva mu buyinza mutusonyiwe ebyo bye twagala okwogerako naye ebyogamba nti ate tulina ekirala kye tuteesa kuba ye kyayita okuteesa ayagala tugende kwayita okuteesa kwegenda omwegattako n'omuwerekera kati nga bw'olaba Mao bwamuwerekera okwo mwami Museveni kwayita entegeeragana. N'olwekyo basebo ne bannyabo njagala mbabuulire nti ne bwe kuba kuteekawo tteeka nti omukulembeze bw'alinnyuka alisigala alina ebirungi bino etteeka twaliteeka dda ne liyita naye mwami Museveni wa mululu bululu takuta. N'emyaka 4 gyokka gy'afuze ne bwe tuba tetumusuubiza kirungi kyonna ng'avuddeko gimumala okuba nga yeekoledde ssente ezimumala okulya ye ne bazzukulu be naye omusajja wa mululu bululu. Kakati omululu agutambuza agutuusizza ne ku mwana. Omwana ali myaka 5 nga nze. Kakati ye ate naye ayagala atutwaleyo emirala 3 nga n'omuzzukulu bw'akula. N'olwekyo essaawa ey'okwerwanako yeeno. Abakulembeze ba Afrika gwe muzee gwabwe gwenda bawa twakirabako DRC Kabila. Yes. Naye abantu bwe baba beewaddeyo jjukira nti Kabila yali ayagala okukyusa ssemateeka wa Congo asigale mu buyinza. Naye ne bannaddiini bagenda ku makubo ne beekalakaasa. Ne bannaddiini njagala mbabuulire nti ffenna nga twavuddeyo woyo. Mwami Museveni asobola okutta abeekalakaasi nga tuvuddeyo 10. Asobola okufta abeekalakaasi nga tuvuddeyo 3. Asobola okutta abeekalakaasi nga abannuupu ffe tuvuddeyo. Naye singa eggwanga lyonna lisitukiramu. Kati olwaleero olulaba abantu nga Katikkiro olwaleero bwazzeemu omutima n'ayogera ku bigenda maaso mu ggwanga olunaku teruzibye. Era nze ndowooza nti ate bamuyambye n'omuyamba kubanga tubadde tulina kugamba nti omuntu waffe mute. Kino ekyomugamba nti mutwale mu kkooti ekyo ky'ekyokuginya. Amutwala mu kkooti ku musango ki? No ng'amaze okukwatibwa n'atulugunyizibwa. Enkola egamba nti kasita okwata omuntu n'omutulugunya eby'okumuvunaana obivaako. Tubadde tulina kusaba gye bayita unconditional release. Naye era olaba at least n'eryo eddoboozi oliraba we lituuseeko nti at least abantu we baavuddeyo ku luno buli muntu n'agamba kino kibi olaba nti muwooza atuuse ekiseera edi mutwe n'amugejjeko. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'ekibiina kye yatuuzizza spaces ne bannayuganda bangi ne bakubaganyako ebirowoozo. Olowooza nakyo kiyinza okuba nga kibatanudde kampesha ne kayitirira kubanga olw'okuba nti nno tugambye nti ku lwokusatu kwekalakaasa bo ne bayagala bajje ku Mande bakimalemu omukka. Naye nze mbadde njagala gamba abantu nti bannange tetuteekwa kujjako ku muliro kigere. Nga bwe twali tugamba okwegugungolwa Dr. Besigye okumulemeza mu kkomera ku biragiro bya kkooti maasho yavaawo ne bamuggyayo ne bamuteeka mu eno kkooti ey'abantu ba bulijjo naye era ne bamumma beyiro. Ffe ne tulowooza mbu awo tuwangudde. Dr. Besigye ali mu kkomera mulwadde ayinza n'okufiirayo. Tulekeraawo okusettolinga for small achievements. It is worth celebrating small achievements. Ne tugamba ono tumumusesemeza naye tugambe nti tekimala kubanga tetujja kusobola buli lunaku kugamba nti omukulu akwate gwakutte amukube ennaku 5
abantu bogereko amutwale mu kooti amusule ku kifayiro ekitaliyo olwo tugambe nti biwedde tebinaggwa. Okay, ngatumaliriza Honorable Namboze abantu ba municipality y'Emukono okulina bubaka kikibazo. Nze njagala gamba abantu b'Emukono nti basebo ne bannyabo mwe mwatulonda okubeera abakulembeze bammwe era tubeebaza. Naye njagala kubasaba era n'okubategeeza nti obwomu siso omulimu gwe mwantuma gujja kunyanguyira nnyo wano we gutuuse nga muwuliriza eddoboozi lyange ne mujja ne munkwatizaako. Kino ekyogamba Namboze genda otulwanirire nze ndiwo okubawa bukulembeze naye bwe luba lutalo tulina kululwana ffenna kubanga mmwe bakama bange. N'olwekyo mbasaba nti abantu b'Emukono mwakola bulungi mu kulonda wano ffe buli kifo kyonna kyonna mwalonda nkyukakyuka. Weewaawo amaanyi gaffe ne galeetingibwa dawuno ebitundu ebirala ogateeka ekyokubba obululu. Naye nsooka okubagamba nti Uganda nsi yammwe temugwamu ssuubi. Ekyokubiri nti bwe tubeera ffe mu bungi bwaffe tuba b'amaanyi okusinga abasajja abo abakutte emmundu. Kino ekintu tokirinda kutuuka wuwo kubanga kijja. Ekirala olwaleero ye Edi Mutwe bamukwata ne bamukuba. Naye naawe gwe batakutte agenda mu ddwaliro nga teri ddagala. Naawe gwe batakutte atakyasobola kussa mwana wo mu ssomero. Naawe gwe batakutte naye agenda ofiira mu accident kubanga enguudo mbi. Era naawe gwe banyagako ettaka lyo nti eggwanga eritaliimu bwenkanya terikoma kunyigiriza balimbi byabufuzi byokka. Kubanga abantu abamu babadde batandise n'okulowooza mbu kaakati ekiddukiro kyakuva mu byabufuzi. Ebyobufuzi kitegeeza kubeerawo okwo mu nsi. N'olwekyo temusaana ku giving up. Tusaba musigale ku level ey'okusalawo nti Mukono yo yanunulwa kitundu kya kulwanirira mirembe nga bwe tusaba n'ebitundu ebirala bituuke ku level y'emu naffe mu kulwanirira emirembe era n'okusitukirangamu nga tumanyi nti amawanga mangi gayise mu kukozesa ebikolwa ebitali byakuyiwa musaayi naye nga bikoleddwa abantu bonna mu ggwanga ne geenunula. Era njagala kusaba abakulembeze baffe bonna ne bannayuganda bonna mu Uganda ne wabweru okubagamba nti kino ekyokukwata Edi Mutwe ne bamutwala e Masaka tekiteekwa kukakkanya busungu bwaffe. Tulina okugenda mu maaso nga tugamba nti ekiseera kye kino ekyokwenunula it is now or never. Kangendeko wano ku online ndabe abakulu kye bagamba. Greetings Honorable, well done from PS Kawere. Munange webale nnyo, webalire ddala. Ono agambye nti Abanyankole munyumiddwa akazannyo CTF mweyagale. Weewaawo nze omu ku bantu abagamba nti abantu naddala Abanyankole bateekwa ovaayo n'eddoboozi ery'amaanyi okwegaana gavumenti eno. Naye njagala kugamba bannayuganda nti tetussa omusango ku Banyankole. Ennaku zino nabadde ntunuliramu mu gavumenti ya Uganda mwana wange. Ne ngamba kandabe ddala Abanyankole be bali mu buyinza. Nagenza okuzuula nga kakundi k'abantu abamenyi b'amateeka ke kali mu buyinza naye nga keekwese mu kigambo Bunyankole. Okutwaliza awamu Vice President Muteso, Speaker kale katugambe President yeeyita Munyankole. Era kankiddemu nti President yeeyita Munyankole. Ne Vice we Muteso, Speaker Muteso, Chief Justice Mucholi, Prime Minister Nabanja Munyolo, Kadaga ye first Deputy Prime Minister Moses Ali ava mu West Nile, Kadaga Musoga, Nakadama Musoga, Deputy Speaker Muchiga. Kagamba bwogenda otunula osobola n'okulaba nti bannayuganda basaana bamanyi nti yes Mwami Museveni ayogera nnyo kino ekigambo ky'Obunyankole naye nga wagenze scientifically osobola osanga nga mu kabinenti ye Abanyankole ate si be bakyalimu abangi naye guno gubinja gw'abatujju
kuliko Abaganda, kuliko Abanyankole, kuliko Abacholi, kuliko Abalango, kuliko Abanyolo, kuliko Abasoga. Ate era eno family emu bali abalala, they are just enablers. Bakubi bandulu abayambako obuyambi ku mukulu ali mbuyinza okubuganiramu ngabamu bannakigwanyizi, abalala bazalibwa batiitizi, abalala nga nabo bennyini ba mutima mubi, ate abandi nga basiru busiru. N'olwekyo bwe tuba tunaggusa olutalo luno tetuganya muntu n'omu kulufuula lutalo lw'amawanga, okukkirizisa nti ffe tujja amaaso ku kafamire akatutuddeko akatukozeeko obutujju tututwale ku ggwanga eddamba, kubanga abantu mu bitundu ebyo lwa butayogera naye ate bo banyigiriziddwa nnyo n'okutusinga nti basooka ne babajjako ettaka lyabwe. Abasajja Abanyankola abagagga abo babyanyima baani ne babajjako lwankyezi zaabwe. Nabo bennyini balaba abantu abava mu bitundu by'ensi ebirala n'ebweru wa Uganda ne bajja ne beetuuma Obunyankole ne batwala ensi yaabwe. Eri okuzuula ng'oliwo opposition basobola n'okujja mu budde gwe n'abaana bo. Okulonda eri tekuba kulonda, bakwasa akalulu nga bakatiikinze dda. N'olwekyo ono eyagambye mbu naayigiriza Eddie Mutwe Olunyankole aleme kututeekamu mutima guyombagana n'Abanyankole, so ng'oba oli awo si be bamutumye. Naye nga njagala gamba ne tunyonnyola bannansi, kijja kola bulungi nammwe okuvaayo mwegaane gavumenti eno embi, mugyegaane ebyaddala. Waliwo ngambye nti zirimbwa, nange nziraba nga ziboggola. Ate omanyi King Shaka yayimba mbu n'embwa zaabwe zoogera, nange nziraba na wano weeziri oziraba nga ziboggola. Ne bw'oba olina gy'olaga, nabasomesa ti bw'obanga olina gy'olaga ng'ate olugendo olwo lukulu gy'oli, si buli kabwa akaboggola nti okyamanga n'okakuba amayinja. Ekyo omugezi Churchill ye yakitusomesa. N'olwekyo embwa bwe ziba kuno ku layini muzireke ziboggole, ffe tutambule. Naffe wano tetujja kubawa mukisa mbu nsoma by'oli. Naye why do most Ugandans think the fight against bad rule is for only Baganda? Ekyo kye kikyamu era kye tulina okulwana nakyo. N'ogamba nti bannaffe ab'ebitundu ebirala luno olutalo lwaffenna. Oli yagamba nti basooka ne batwala gundi ne Sinyega, ne batwala bano ne Sinyega, ne batwala bano ne Sinyega. Tibagenda okuddukira nze ngenda okuba enduulu nga tekyali ayanukula, ate nga nange nfuse munafu nnyo okwerwanako. Honorable, nice to be here with you, Madam Teacher. Nange nkulamusizaako HK, Daddy Barak, Uncle Paul, nkulamusiza John Baptist, nkulamusiza Katende Jack, nkulamusiza. Abantu bangi nnyo bali online wano. Agambye waliwo aba disorganizing network yaffe. Byonna babitukola. Naye ekikulu twayiga tulemerako. Ebadde embwa ebadde awo erina byewandiise sijja byanukula. What is the work of Uganda Law Society? Olaba President wa Law Society Semakadde olwatandika okwogerako bayita mu kooti ne bamuwa ebyokumusiba omusajja kati yadduka alimu exile. So eggwanga lino tewali wali safe basebo ne bannyabo. Ono agambye lwaki Law Society tebaako kyekolawo. Nenkujjukiza Semakadde olwavaayo abeeko kyakolawo. Musajja watu bamuteekako bibaluwa bibakuntumye na bibaluwa byakumusiba, kakati musajja watu alira ku nsiko. Kyetuva tugamba tulina olutalo tulina olulwana, ate oli w'amaanyi nga tebannakukwata. Bwe banaamala okukwata ojja kuba munafu nnyo. Nalabye omwana oli kunte bwe batutte ne Eddie Mutwe. Nga bambi mwana ali awo talina kye yali akoze. Ne just because yabadde ku mukolo ne bamukwata kati naye bamusibye musajja watu. Kyesimanyi Eddie Mutwe ye bamututte e Masaka, ye kunte bamutaddewa. Kunte ate nga nze ndowooza nti waliwo n'abaana abalala be bakwatira mu kavuyo ako bangi betutakola ki betutamanyi. Eddie Mutwe baba bamututte e Masaka, ate ye kunte waffe bamututtewa. Ono agambye kamuyita atubuulire. Esebo
Esebo. Muyise naye. Jango ntereko.